mukulike amakubo kale nga bwe tulindirira ku bannaffe abakyali mu kkubo okujja tubasabire batuuke bulungi mu kusaba kwa leero era katusabe Katonda tukakkanye emitima gyaffe ku bigambo byaffe bye tugenda okuwulira olwaleero bibeere eby'omukisa bibeere eby'ekiriisa ekirungi eri emyoyo gyaffe olwaleero. Kale bakristaayo bannange kambasabe mugolokoke tutandike okusaba kwaffe okwaleero n'oluyimba 171. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo mu maaso ga Katonda byonna mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omukulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe okusaba kwaffe ne ku lw'abalala tulyoke tweyongere okumanya ddala amazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda
era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa olw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali wano naffe kaakano. Ffenna wamu twatule essaala. Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga zo bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'Emikama, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era ne tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ye ggwe, Ayi Mukama, otuddemu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasire abantu okwonoona kwabwe, obazaaboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna. Wa Yesu Kristo Mukama waffe, Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, otubeere ku bwoyo okutana leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'okutuuka. Amiina. Almighty God, who forgives all our sins, may He forgive and pardon you of all your sins this afternoon. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kale ffenna twatule essaala ya Mukama waffe. Mbasabe muyimukeko tusabe tusome essaala. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, mu bwakabaka bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweere emmere yaffe ya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamya akamwa kaffe, Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Kale abooluganda tutuule tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu ekisooka kiva mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essuula eya 52 okutandikira ku lunyiriri olw'13. Laba omuweereza wange alikola n'amagezi, aliyimusibwa, alisitulibwa era aligulumira nnyo. Ng'abangi bwe baakwewuunya, amaaso ge gayonooneka bwe gatyo okusinga omuntu yenna, n'embala ye okusinga abaana b'abantu. Bw'atyo bw'alimansira amawanga amangi, bakabaka baliboneza obumwa bwabwe gy'ali, kubanga batabulirwanga balikiraba, ne kye batawuliranga balikitegeera. Isaaya 53. Ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newaakubadde obulungi,
era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo. Ne tutamuyitamu kabuntu. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowoozanga yakubibwa, yafumitibwa, Katonda n'abonyaabonyezebwa, naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Ffe ffenna twawaba ng'endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Yajoogebwa, naye ne yeetoowaza n'atayasama kamwa ke, ng'omwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa, era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoya, weewaawo teyayasama kamwa ke. Yaggyibwawo olw'okujoogebwa n'omusango n'eby'ezzadde lye. Ani ku bo eyalowooza nga yazikirizibwa mu nsi ey'abalamu? Yakubibwa olw'okusobya kw'abantu bange. Ne bamuziikira wamu n'ababbi era n'abagagga mu kufa kwe. Newaakubadde nga tagiranga kyejo, so nga temuli bukuusa mu kamwa ke, naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwazizza. Bw'ofuulanga obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi, aliraba ezzadde, alyongera ku nnaku ze, n'ebyo Mukama by'ayagala biriraba omukisa mu mukono gwe. Aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa obulamu bwe, era birimumala olw'okumumanya omuweereza wange omutuukirivu, aliweesa bangi obutuukirivu, era alyetikka obutali butuukirivu bwabwe. Kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu, era aligerekera omunyago wamu n'ab'amaanyi, kubanga yafuka obulamu bwe okutuusa ku kufa. N'abalirwa wamu n'abaasobya, naye yeetikka ekibi ky'abangi era yawolereza abaasobya. Ekitundu ekisooka kikomye awo. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kiva mu Luka essuula 24 okuva ku lunyiriri olw'13 okutuuka ku lunyiriri
35. Awo laba ku lunaku olwo babiri ku bo baali bagenda mu mbuga erinnya lyayo Emawu eyali ewalako ne Yerusaalemi sitaddaadyo nkanga. Ne banyumya bokka na bokka ebyo byonna ebibaddewo. Awo lwatuuka baali banyumya nga beebuuzaaganya. Yesu yennyini n'abasemberera n'agenda wamu nabo. Naye amaaso gaabwe ne gazibwa baleme okumutegeera. N'abagamba nti, bigambo ki bye mubuuzaganya nga mutambula? Ne bayimirira nga bawootedde. Omu ku bo erinnya lye Kulyopa n'addamu n'amugamba nti, gw'osula wekka mu Yerusaalemi atamanyi ebyaba mu nnaku zino? N'abagamba nti, bigambo ki? Ne bamugamba nti, ebya Yesu Omunnazaaleesi eyali nnabbi ow'amaanyi mu bye yakolanga ne bye yayogeranga mu maaso ga Katonda ne mu g'abantu bonna. Ne bakabona abakulu n'abakungu baffe bwe baamuwaayo okumusalira omusango ogw'okumutta ne bamukomerera. Naye ffe twali tusuubira nti ye alinunula Isirayiri. Ate ku bino byonna leero zino ennaku 3 ebigambo bino kasookedde bibaawo. Era n'abakazi abamu ab'ewaffe batuuniikiriza abakedde okugenda ku ntaana bwe baatasanze mulambo gwe. Ne bajja ne bagamba nti baalabye okwolesebwa kwa malayika abagambye nti mulamu. N'abamu ku abo ababadde naffe baagenze ku ntaana ne basanga bwe batyo ng'abakazi bwe bagambye, naye ne batamulaba. Kale ye n'agamba nti, mmwe abasirusiru abagayaavu mu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga. Tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye? N'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikibwa ye. Ne basembera kumpi n'embuga gye baali bagenda, ye n'aba ng'abayisa okugenda mu maaso. Ne bamuwaliriza nga bagamba nti, tuula naffe kubanga obudde bugenda kuwungeera n'enjuba egoloobye kaakano. N'ayingira okutuula nabo. Awo olwatuuka yali atudde nabo ku mmere, n'atoola omugaati, n'agwebaza, n'agumenyaamenyamu n'abawa. Amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera, n'abulirawo bo obutamulaba. Ne beebuuzaganya nti emitima gyaffe tegyabadde nga gitutyemuka munda yaffe bwe yabadde ayogera naffe mu kkubo nga tubikkulira ebyawandiikibwa? Ne bayimuka mu kiseera ekyo ne bakomawo e Yerusaalemi.
ne basanga bali 11 nabo baali nabo nga bakuŋŋaanye nga bagamba nti mazima Mukama waffe azuukidde era alabikidde Simooni. Nabo ne bannyonnyola biri eby'omu kkubo n'ebyategerekese nga bali okumenyaamenya omugaati. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomye awo. Zabbuli ey'olwaleero Zabbuli ey'okumin'omukaaga egamba bw'eti: onkuume Ayi Katonda, kubanga nkwesiga ggwe. Ŋŋambye Mukama nti ggwe oli Mukama wange. Sirina bulungi bwonna awatali ggwe. Abatukuvu abali mu nsi abo be basiga obulungi, bensanyukira essanyu lyange lyonna. Okunakuwala kwabwe kunayogerangako abo abamanyisa Mukama olwa Katonda omulala. Essaddaaka zaabwe ez'okunywa ez'omusaayi siiziwengayo, so siitwalenga mannya gaabwe mu mimwa gyange. Mukama ggwe mugabo ogw'obusika bwange n'ogw'ekikompe kyange, ggwe okuuma ebyange. Emiggwa giguddeko mu bifo ebirungi, mazima nnina obusika obulungi. Neebazanga Mukama anteesereza ebigambo. Mazima emmeeme yange enjigiriza mu biseera eby'ekiro. Mukama mutadde mu maaso gange bulijjo, kubanga ye ali mu mukono gwange ogwa ddyo, siisagaasaganenga. Omutima gwange kyeguvudde gusanyuka, n'ekitiibwa kyange kijaguza, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe, kubanga tolireka mmeeme yange mu magombe, so toliganya omutukuvu wo okulaba okuvunda. Onondaganga ekkubo ery'obulamu, gy'oli waliwo essanyu erituukirira. Mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe. Ekitiibwa kibe kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, tukyaliberere nakati. Amiina. Kale abooluganda, tuyimuke tuyimbe oluyimba lwaffe olwokubiri. Alyoka n'enkusenga ggwe. Thank you.
Katwatule enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Poosiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era abula bonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiibwa ebibi, n'okuzuukira okw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Tusabe essaala ey'akawungeezi ffenna. Ayi Mukama tukwegayirira
omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otujje mu kabi konna ak'ekiro kino, olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale ffenna twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu, obeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kale abooluganda mukkakkane tusobole okufukamira, tweyongere n'okusaba Katonda. Katusabe. Katonda kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, laba abaddu bo n'abanza bo bakuŋŋaanye wano olwaleero nga bazze okukusaba, okwebaza, okwegayirira, okutendereza era n'okwagala. Kkiriza Ayi Mukama Katonda, okuŋŋaana kwaffe wano olwaleero okusingira ddala byonna nga tuzze okwebaza kubanga watufiirira, gy'oli abalamu n'ozuukira, era n'otulekera omutango ogw'okukkiriza n'okwenenya ebyonoono byaffe. Mukama Katonda, olwaleero tuzze nga tuleeta obutali butuukirivu bwaffe mu maaso go, nga twenenya eri abo be tunyiizizza, nga tutegedde oba nga tetutegedde, era Mukama Katonda otuswasire era otusonyiwe. Mu kiseera kino Ayi Mukama Katonda, tuwaayo abaddu bo n'abazaana abakuŋŋaanye wano olwaleero. Mukama, obawe omukisa, obawe amaanyi, obawe amagezi, okwagala nga bulijjo n'okutendereza nti awatali ggwe tebalina kye bayinza kukola. Tuwaayo ekkanisa yaffe eno Mukama ya St. Jude ey'okusinza mu Luganda. Mukama Katonda, giwa amaanyi, abakulembeze bawa amagezi, bawa obumanyirivu, bakole omulimu omulungi ogutwala waggulu erinnya lye tukubeera ekitiibwa, era n'omulimu gwo gubeere nga gwa ttendo. Tuwaayo ekkanisa yonna mu Uganda, ekkanisa yonna mu Bungereza, n'abaweereza bonna Ayi Mukama Katonda. Mukama Katonda, mu kiseera kino nga tuli wano e Bungereza, tuwaayo mikwano gyaffe abali e Uganda, bonna abayita mu bizibu, Mukama obeere wamu nabo, abali mu ssanyu osanyukira wamu nabo. Tuwaayo Mukama Katonda ab'emikwano bonna abafiiriddwa, tuwaayo omwoyo gwa mwannyinaffe Agnes eyakatuvaako ebbanga si ddene. Mukama Katonda omusaasize era omulamuze ekisa. Tuwaayo maama waffe, maama wa mukyala Lubega, ne Mukama Katonda omuwumuze emirembe. Mukama Katonda w'ekisa ekingi, laba bwe tukuŋŋaanye nga tetuli batuukirivu mu maaso go, naye Mukama Katonda tubeere olw'ebyo byonna bye tukola okusingira ddala. Twagala nnyo okukuweereza kubanga otuleseewo olw'okukuweereza. Mukama Katonda, leka tukuweereze n'amaanyi gaffe gonna n'obulamu bwaffe bwonna, era Mukama Katonda we tukuŋŋaanye, we tukyamye, tukungirize Mukama, otukomyewo tukuweereze kubanga twewaayo okukuweereza. Mukama Katonda, tusaba n'obuwombeefu, byonna bye tukusabye obituwe nga ggwe bw'oyagala so singa ffe bitwagala, naye era otugerere Mukama Katonda kubanga ebimu tetubyogedde naye ng'ate omanyi. Tuwaayo ekkanisa eno nate mu kiseera kino ng'eteekateeka okulonda abaweereza. Leka Mukama Katonda abo abeeteeseteese, abalina okwagala, otambulire wamu nabo. Abo bonna be banaalonda Mukama Katonda obateekeko omukono gwo ogw'ekisa, bakuweereze n'amaanyi gaabwe gonna n'obulamu bwabwe bwonna kubanga bagenda kulondebwa okukuweereza. Mukama Katonda, leka bubeere enkya, bubeere akawungeezi, nga ggwe mubeezi atabulawo mu biro byonna ebyokulaba ennaku n'essanyu. Era Mukama Katonda, tukusaba n'obuwombeefu, otuwe ekisa, otuwe obulamu, era otuwe n'ekitiibwa. Leka ekitiibwa ekyo Mukama ggwe ky'olina kitambule naffe olwaleero mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe, eri mikwano gyaffe, nga tutambula n'ekitiibwa ekyo ggwe Mukama kye watuwaffe abantu. Byonna tubisabye kuba Yesu Kristo Mukama waffe, ffenna ne tuddamu amiina. Kale abooluganda, nga bwe tweteekateeka okuwulira obubaka obututegekeddwa olwaleero, tuzimba omwoyo muganda waffe, mukulu waffe, mwami Mukiibi, tusituke tuyimbe oluyimba olwokusatu, namba 372, Katonda tumwebaze.
Mukama yeebazibwa abooluganda nga muwoomedde Sama, munyumidde Sama. Ngambira akulinaanye nti weebale kunyumira Sama. Akasana katwewombeeke akaseera kano tukakwase Omutonzi tusobole okutandika okuwulira ebigambo ebirungi Mukama byatadde ku mwoyo gwange bye njagala okugabanako nammwe olwaleero. Mukama Katonda omulungi, tuzze mu maaso go n'obuwombeefu nga bwe wayolesa ng'osanze abaddu bo nga bagenda Emaawo, n'obeera muwombeefu n'oteefuula amanyi wadde nga yali ggwe, naye n'obeebuuzaako bakubuulire. Naffe Mukama tusaba obuwombeefu obwo obuteeke mu mitima gyaffe, era nange onsobozesa okwogera ebyo byokka by'oyagala bawulire abaddu bo. Kuwa Yesu Kristo tusabye. Batukakkaneko mu bifo byaffe. Banaye mwebale okuba nga mukola emirimu gye mukola, abantu baffe be tuludde okulaba. Ono nno weewange ategedde ngenda mwogerako. Ndudde okulaba mukwano, obadde wabulira oli bulungi. Amiina. Tusanyuse nnyo, tumukubireko ko mu ngalo. Mumumanyi mwenna. Sooka ositukeko bo bakyuke baleka tebakumanyi bulungi. Ono mukyala wange James Mwesigwa gwakomba enziro ku mabega. James Mwesigwa mumujjukira. Yali omusajja yatukolamu omulimu omulungi ennyo wano mukoddomi wange, n'atuwanikira ensawo okumala ebbanga ddene. Kakati agaasa ge gattula. Nimbadde ndudde okumulaba. Nga tutandika bampadde eddakiika ntono nnyo kuba leero tulina okulonda. Naye ekigambo kye mbadde njagala okubabuulira kiwanvumu naye ngenda kifunza. Sijja kuddamu kusoma kuba nze engeri gye ntunuulira enjiri mba njagala nnyo n'ensoma ne tulaba ki ekyawandiikibwa. Naye ndowooza omukungu bye yasomye mwabiwulidde. Omukungu Gladys bye yasomye. Lukka 24 okuva ku 13 paka 35. Awo bwe njagala leero tutunuulire. Naye tutandike n'ekibuuzo. Katuteebereze nti tubeera Yerusaalemi. Oba bino byonna byaliwo mu Yerusaalemi. Weewaawo mbuuliza akulinaanye nti Emaawo wo ali ludda wa? Emaawo kye kibuga kiri gye baalaga Yesu gye yabasanga. Omubuuzizza ffenna tubeere ne Emaawo ng'ebintu bwe byonooneka e Yerusaalemi. Nkugamba kangendeke Emaawo. Naye simanyi oba bakivuunula bulungi abamanyi eby'ennimi, kubanga Omuzungu akiyita bulala nnyo. Akiyita atya Omuzungu? Reverend James, what's that village where the two were going when they met Jesus? Emmaus. Naye ffe bakivuunula bulungi nga bagaa nti Emaawo. Maama Kalungi gwe musomesa, olowooza oluvuunula olwali bulungi. Lwali summarized. Kyekyo kyennyini, weebale nnyo. Kakati bannange, ekyali e Yerusaalemi ebintu byali bitabuse. Kugamba enjiri eno erimu okusoberwa ate n'okuddaabululwa. Kubanga bwe baali e Yerusaalemi ebintu byabasobera. Kati ne bagamba nti omugezi wano e Yerusaalemi avaawo, katugende Emaawo. Naawe bwe bikusobera ng'oli mu Yerusaalemi wo
olinako emaawo woolaga osobola okusisinkana omutonzi. Mukama asobola okusisinkana. Kuba Kulyopa ne munywanyi we baava e Yerusaalemi lwa nsonga nti ebirooto byabwe byali biganye okutuukirira. Baali bali mu masaŋŋanzira. Fire Lutaya bwe yali ayimba yagamba nti ye buli kyakola kifiira awo n'asoberwa n'atamanyi oba yazza gwaki. Naye bano baali nga essuubi lyonna liri mu Yesu. Tebereza omuntu gw'obadde otaddemu essuubi ng'oga nti kati wano abazigu bwe bajja nze neekweka mu mugongo gwa mwami wa Lusimbi. Mwami wa Lusimbi bwe bajja ate gwe basooka okutwala. Tebereza nga obadde weetisse kwekweka mu mugongo gwe. Asajja bajja ne batwala ye. Kakati kino kye kyaliwo. Abagoberezi ba Kristo baali balina essuubi ddene nnyo mu Yesu. Kiwulira nga balina essuubi ddene bamanyi nti kano kazze buli kimu kiwedde. Abasajja ne bajja ne bamuggyawo. Kobbo nti omugezi avaawo n'agenda Emaawo. Kubanga Bayibuli bw'ogenda ogisoma olaba nti Yesu yali atutte ekimu ku bitundu by'emibiri gyabwe. Waliwo omuyimbi omu bamuyitanga Paul Young yayimba akayimba nti buli lw'ovaawo ogenda n'ekimu ku bitundu byange. Every time you go away, you take a piece of me. Naye Yesu bwe yagenda n'obulamu bwabwe ne bawulira nga basigadde bayina ekituli mu bo ng'ayina kyatutte. Naye embeera eno bweba wali ogiyiseemu kitegeeza nti Kulyopa ne munywanyi we otegeera kiki kye baali bayitamu. Kubanga Yerusaalemi yali efuuse ekifo eky'obulumi, ekifo eky'okukungubaga, ekifo eky'okufa kyekyali mu Yerusaalemi. Ebirooto byabwe nga biganye okutuukirira kubanga omulokozi eyali agenda obituukiriza abasajja baali bamuggyeewo. Tebereza ng'obadde olina akantu kokooteekamu ensimbi ne kagaana okuzza amagoba. Osigala oteekamu oba kakokola ayinza okukutaasa n'ogamba nti bano baagamba nti wano wafiirwa muloge. Okiwulira? Ne bagende Emaawo. Manyi naawe bw'oti bw'obeera era senga naawe wali oli mu bigere by'abakulu bano bya Kulyopa ne munne tebatuwa mannya ge kuba ye Kulyopa yali omu ku bayigirizwa nga 11 abaleseeyo ye yali ow'12 n'agamba nti nze wano byonoonese. Senga mujjukira emabegako bwe twafuna COVID ate Kampala kyali waasi kubanga baateekawo lockdown. Abantu ne basalawo okutambula. Waliwo abaatambula ne bagaa nti bazzeeyo mbalala. Bwe muba mujjukira buklipusi obwatambulanga ne batambula ne bagaa nti Yerusaalemi atulemi katugende Emaawo. Kati teebereza ng'obadde otambula odduka COVID ali mu nsi yonna, ali ku CNN, ali ku WhatsApp, ali ku buli mukutu. Omuntu n'atandika okubabuuza nti banne kiki kye mwogerako. Era bamuddamu Yesu n'ekkabyo ne bamugamba nti gwe obeera bw'omu atamanyi kikigenda mu maaso.
covid yasse abantu baffe bonna naye gwe ogamba tonnaba kumuwulira. Naye Yesu tumulaba nti yayina obuwombeefu n'eggonjebwa. N'ayagala amanye kiki kye boogerako. N'atabeeraga, n'asigala nga mukkakkamu. Nkiwa bulamu bwaffe ffenna tuyitakokko mu mbeera eno. Oba tonnagiyitamu ejja kujja, beera mu gumiikiriza. Sikukolimira kubanga bino byatuuka ne ku Yesu nannyini nsi. Embeera yajja n'emutuukako, abaali e Yerusaalemi nga beeyagala nga bakeera kulya bbata na migaati ne baba nga balina okwekweka. Kakati gwe muganda wange mbuulizo yakulinaanye nti oli Yerusaalemi, oli mu kkubo erigenda Emaawo, otuuse Emaawo, ova Emaawo oddayo e Yerusaalemi. Kubanga bw'oba ovaayo kitegeeza nti Mukama amaze okusisinkana, ebibyo amaze obbitereeza, omaze omulaba nti azuukidde. Tuli ffenna kubanga abantu abasinga embeera ng'eno bagiteekerateekera ne bagamba nti kaakati ngenda kwetaba mu misinde gino, naye emisinde gino bwe siigiwangule kuntikkira oba kumpa golodi, bwe naatuuka wali akagwa we kaggweerako nze nja kuyitawo buyisi, banannoonya okuŋŋamba nti bano kompetito omulala aluwa nga neeyongeddeyo. Kitegeeza nti oyo aba ateeseteese Emaawo we, n'agamba nti bwe bitayitamu wano nga nvaawo. Tuli ffenna kati abooluganda kye mbasaba, embeera bw'eba ekaaye e Yerusaalemi, tubeereko ne Emaawo gitulaga tusisinkane omutonzi. Omutonzi atwerage, atuddaabulule ng'era bwe yakola ku Lyoppa ne munnoono gwe batatubuulira mannya. Mukama abankuumire ennyo nga mugenda Emaawo, nammwe abava Emaawo, Mukama yeebale kubasisinkana. Mukama abawa omukisa, mbaagaliza okulonda okulungi kuba tulina leero obudde butono nnyo. Mbadde nkyayagala nnyo okweyongerayo ku njiri eno, naye tulina obudde butono nnyo olw'okulonda okugenda mu maaso. Mukama yeebazibwe abooluganda. Weebale nnyo ssebo obigambo ebyo birungi byotuwadde. Kati abooluganda tusituke tuyimbe oluyimba 343 nga bwe tuwaayo ebirabo byaffe. Akawunti egenda kuteekebwako ku lutimbe, n'abaagala okukozesa kaadi, waliwo kamashini wano akatwala kaadi. Kale tuyimuke oluyimba 343. Nsanyukira nnyo ekigambo kino nga tuwaayo ebirabo byaffe. Anjagala
Kakati abooluganda kampite omukubiriza w'abakristaayo mutuleeko omukubiriza w'abakristaayo abeeko obugambo obutonotono bw'atuwaayo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Embeera ze Mukama tumwebaza, atuleese akawungeezi ka leero, atukuumye, atulabiridde mu buli ngeri. Nakati nno naye ngenda kuyita mu bimpimpi olw'ensonga ya AGM kubanga twagala tulokole ku budde. Ansooke n'okutwala omukisa guno okwaniriza abakristaayo mwenna mwebale nnyo okujja mu nnyumba ya Mukama leero, naye okusinga saba okwaniriza abagenyi be tulina wakati mu makati gaffe leero. Simanyi oba sisita wange mugenyi, naye engeri gy'aludde ennyo emyaka mingi nga tajja, afuuse mugenyi nate. Tusanyuse nnyo okulaba Anti Kate, omukyala Kate Amya bambanjulidde. Tulinawo omugenyi omulala oba first time aliwo atukyaliddeko. Simanyi omukulu atudde awo, ndoza ndudde kumulaba naye oludde nnyo ssebo okujja. So Mwami Ssebunya tusanyuse nnyo okulaba nate. Amangu ddala nsaba kubajjukiza nti tulina nabo sigenda kwaniriza nkolawe tulina olukiiko nga bwe tubadde tujja tubategeeza ku mikutu nti tusaba buli omu Mukama gw'ayogeddeko naye gw'ayise okuweereza yenyigire mu buweereza. Mwami Kalanzi alina forms, nsaba forms ezo muzijjuze, abatannajjuza mu bwangu ddala tugende okutandika okulonda nga mumaze okuzisayiningako. Ekirala tulina electoral roll ya parish eri mabega wali ku board. Bw'obanga toteekanga linnya lyo ku electoral roll nga wali agadde okugendako, forms weeziri wali ku mmeeza emabega. Electoral roll ekuyamba ki? Ti tosobola kulonda lukiiko lwa parish olw'ekkanisa oba kulondebwa okuggyako ng'oli ku electoral roll. Bw'oba ng'olina obuyambi bw'oyagala ekkanisa mpandiikirayo ebbaluwa wagira bino nyambeko okusaba essomero ly'omwana mukolere ki bino byonna, awo wetulabira ani member wa parish. So osobola okujjuza foomu okugenda ku electoral roll. Ekirala leero tugenda kubeera ne abaana baffe abaafuna okusibwako emikono. Reverend is going to give them their confirmation certificates. I know some of these children are in Sunday school. Ngenda kusaba nti Mire ogendere mu Sunday school osaba abaana bonna abakola confirmation to come so that they can get their confirmation certificates. Ntuuse okwebaza okwenjawulo eri abakristaayo mwenna okuva eri abakristaayo bannaffe abakaviibwako abantu baabwe ne famire ya mukristaayo munnaffe eyakatufaako ennaku entono eziyise Mukyala Agnes Nayiga. Bonna baweereza obubaka bwe sijja kusoma mu bujjuvu naye ndoza nja kubuwa omuwandiisi waffe asobole okubuteeka ku mutimbagano nga beebaza nnyo olw'okubabudaabuda, olw'okubalabirira mu nsimbi ne mu mubiri, obusimu n'abatambula olugendo okugenda okubawerekererako abantu baabwe. Bagambye mwebale nnyo, Mukama abawe nnyo omukisa, temujjanga okwo. Dates for the diary, vika zaawedde ya 26 June. 26 June tugenda Portsmouth. Tujja kubeera n'okusaba okw'okumakya ennyo wano nga tetunaba kulinnya coach. Bulijjo coach tuzirinyira awo wabweru. Mwami Mukiibi yakulembedde enteekateeka ezo era ajja kubanga mangu ddala atutuusaako eby'ebisale n'ebyokwewandiisa nga bwe binaatambula kubanga obudde tetulina bungi.
abantu bonna abaali agadde okugenda ku beach bakkirizibwa kino kintu kyako. Tuludde nnyo nga tuli mu mbeera bannange. Ffenna tugende n'ab'okukyalo mbagambe bajje tugende. Tweyagaleko. Tujja kuba n'okusaba mu cathedral ye Portsmouth, okusaba okw'essaawa 4. So which means tujja kuva wano by ssaawa nga 2. So okusaba kwa wano kujja kuba nga kwa ssaawa 1:30. So mukeerako. Ate ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana tujja kubeera ne sports day y'ekkanisa. Ejja kuba best ku teams zombi mu parish eza service eyaffe n'ey'okumakya. N'olwekyo badde nsaba tutandika okweteekateeka. As Jabez is here, can I ask if there's anyone else who is April birthday? Because it's Jabez's birthday tomorrow. Did you know I was talking? It's Jabez's birthday tomorrow. Anyone else born in April, we can quickly, tata omwana naye wuuli. Ne sister wange Harriet. Bannaye muggyeko wano mangu nnyo tubaagalize birthday ennungi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless and keep you. Happy birthday to you. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza olw'emibiri gino n'emyoyo gino egyazaalibwa ku lunaku luno, omwezi guno. Mukama obawe obulamu, obawe okwagala, obawe okugulumiza, obawe n'ennaku nnyingi nnyo ku nsi kuno nga bagulumiza erinnya lyo ate era nga bakola ebyo ebiggwanidde kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Thank you. Don't forget to share cake, Jabez. Okay, kakati ekiddako nga bwe tulinda Father James to come. Father James bw'amala straight after tugenda mu AGM. So mbasaba forms zammwe muzibe omuwandiisi mu kaseera kano. Thank you very much. So who do we have here with us for confirmation? Last year, we had a confirmation service here at St. Jude St. Aidan, a confirmation service where we were able to host the entire deanery of Croydon North. And over about 40 candidates were confirmed, 20 of which were from St. Jude St. Aidan Parish Church, which we're very grateful. And these dear ones were among the ones who were confirmed on that faithful day. So we just want to give them their certificates. And this is just also to continue assuring them that they are in our prayers and we do support them in their Christian faith. So I would want to give a certificate to Ava. Let's give her a hand clap as she receives that confirmation certificate. Daphne. Yeah, let's give her a round of applause as she receives. Elaine, a round of applause as she receives. And Elisha, brilliant, fantastic. Let us just say a prayer for them. Gracious and ever-living God, we are grateful for these dear ones who were confirmed last year. And we give you thanks that now they are able to come together at your table with the whole of the Christian community in this parish. We pray for their faith, we pray for their lives, and we pray for their vocations. We ask that God, you may continue to protect them and to draw them unto yourself for the glory and the honor of your name. Bless their going out and their coming in. Bless their studies and upcoming. Bless their parents and their guardians, and may they be a blessing in all the places that you have set them to be. We ask this in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's give them another round of applause. So I will read the rest out. If you are the parent or guardian of the others who were confirmed and you're here, kindly come forward and receive the certificate on their behalf. Elvie,
Elvie Crystal, Godfred Akins, Godfred, Francis Cabo, Gabriela Cabo, Alexa, Joyce Serena, Dorothy Chobe, Megan Luganda, and Megan Luganda. Okay, brilliant, fantastic. So if we know these individuals, the certificates are ready for them. They can come and collect for them. Yes, I saw. And now for the blessing. May I kindly invite us to rise up on our feet. The Lord be with you. May the Lord keep you. May the Lord bless you. May the Lord be upon you. May his face shine upon you and scatter the darkness from before your path. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you now and days without end. Amen. Okay, nga bwe tumaliriza okusaba kwaffe okwa leero, tugolokoke tuyimba oluyimba 327 Yesu Mukama wange. Ni oluvannyuma tujja kukomawo ffenna wano tutandike annual general meeting, tulonde abakulembeze baffe banaatutwala mu mwaka oguddako. Kale tuyimuke tuyimba oluyimba 327.